Omusango guno gwawaabirwa Amama Mbabazi ng'aloopa Pulezidenti Museveni n'akakiiko k'okulonda ng'agamba nti okulonda kwonna kwalimu vulugu asukkiridde. Kkooti egenda kutandika okuwuliriza ensonga ezisookerwako, okumulungula n'okukkaanya ku butya bwe bagenda okutambula mu musango guno. Museveni afunye ekiwandiiko ekimuwawaabira mu kkooti era n'akkiriza okwanukula Mbabazi ng'ayita mu Pulida be bano. Mbabazi agenda kukiikirirwa ttiimu y'aba Pulida nga bakulemberwa Severino n'obusinje n'abalala. Severino agamba nti bo beetegefu okugasimbagana ne ttiimu eno era balina essuubi n'okukkiririza mu bujulizi bwe balina. First of all, what I can say is that the team is prepared because when we were planning to file this petition, we knew that it's a big challenge, and so we prepared early enough. So I think as a team, we're prepared. We're prepared, and we already served the petition on the Attorney General. We served the Attorney General personally, Mr. Fred Ruhindi. Mu Bapulida ba Museveni abamanya mulimu Kiryowa Kiwanuka, Hassan Kashiringi, Oscar Kambona, Boniface Ngaruye Ruhindi, Edwin Karugire, Peter Kabasi, Thomas Ochaya n'abalala bangi. Ttiimu eno esuubirwa okuba nga emaze okussaayo okwewoza kwayo olwaleero ssaawa we ziweredde 11. Wabula era Ssaabalamuzi Bart Katurebe yalagidde abakozi bonna mu kkooti enkulu okubeera ku mirimu leero n'enkya ku Ssabbiiti nga beetegekera omusango guno oguggyibwako akawuuwo ku Balaza.